Okusinziira kwa lipoota eyakolebwa Makerere University Lung Institute, abantu obukadde 10,800 be balwala amawuggwe era ng'ebitundu 55 ku buli 100 basajja. Abakazi bali ku bitundu 33 ku buli 100 ate abaana bali ebitundu 12 ku buli 100. Akafuba oba onywa sigala ate oba onywa omwenge oyongeza chance yo ey'okufuna akafuba. Ono ategeezezza nga kino bwe kiva ku basajja okukommonta ennyo sigala sako n'okunywa omwenge. Abasajja beetwala kye tuyita masculinity tendencies, beetwala ng'abantu abali bagumu, balwawo nnyo okujja mu malwaliro, balinda nga bali balwadde nnyo, bajja nga bali bedridden okutuuka ku ddwaliro. Kati abasawo bakubirizza abaami okwettanira ennyo amalwaliro okufuna obujjanjabi singa bawulira embeera etali nnungi mu mawuggwe. Bagamba nti nze sisobola okugenda mu layini ey'omu ddwaliro nga sinaba okukola ki okunoonya emmere erya famire. Kakati ebyo ebintu bisumbwa abasajja nnyo, babeera nga balina TB ate balwawo nnyo mu community nga tebanaba kukola ki okujja mu malwaliro. Emu ku measures kye tuziyizamu obulwadde bw'akafuba, tukubiriza abantu obutawandawanda okukolola ne bawandawanda ebikololo byabwe mu public oba abantu lwaki obuko obuleeta obulwadde bw'akafuba busobola okukwata abantu ekibiina. Waliwo n'enteekateeka eyateekebwawo eya buli mwezi ogw'omwenda mwe batambulira nju ku nju nga basomesa abantu ku ndwadde z'amawuggwe. Abasawo bajja abasawo ab'oku byalo n'abasawo ab'omu malwaliro ne bajja nga bakubira abantu bamusana. Tugezaako okunoonya abo abalwadde abasigaddeyo eka nga tebasobola kujja mu ddwaliro oba oluusi kye kitutwalayo era tubafunanga bangi. Okusinziira ku Zahara Namuli nga ye mwogezi w'eddwaliro ly'amawuggwe e Mulago, omuwendo gw'abantu abalwala endwadde z'amawuggwe gweyongera nga bangi bwe balwala tebafaayo kugenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Kati nga wiiki ewedde yokka eddwaliro twalaba abalwadde 168 nga ku bano 65 bapya. Kino kiba kitegeeza ki? Nti either abalwadde beeyongedde oba abantu bongedde okumanya empeereza gye tulina, naye nga kimu ku nsonga ze tulabizi ekifo mwe tukolera kifunda, so nga ekirooto kyaffe kulaba nga tugaziya ku mpeereza yaffe. Namuli agamba nti olw'okuba omuwendo gw'abalwadde gweyongera balina kaweefube gwe baliko ow'okuzimba ekizimbe gali kwoleka bwe basobola okulabirira abalwadde baabwe. Projekiti eno tugiyise Makerere University Expansion Project nga tusobola okusimba ekizimbe kya myaliro 6 tube nga tusobola okulabiramu abalwadde baffe, tube nga tusobola okukola okunoonyereza, tube nga tusobola okukoleramu clinical trials, tube nga tusobola okusomesezaamu abasawo kubanga n'ekyo kizibu kinene nnyo wano mu Uganda. So tusuubira nti eddwaliro ne binaaba biwedde ekizimbe kino nga kiwedde tujja kuba nga tusobola okukola ebintu bingi okusinga bye tukolera wano we tuli olunaku olwaleero. Gye buvuddeko ab'ebyobulamu baavuddeyo ne bategeeza nti abantu bangi batabiikiriza obulwadde bwa kkookolo w'amawuggwe ku kifuba, ekintu ekitali kituufu ekiviirako abangi okugenda mu ddwaliro ekikeerezi nga kkookolo yabamalayo dda ekimwongedde obungi.